So eyakulembera okutwala abantu okubabuza era ne kanso zonna zitawanya ku disitulikiti neputawuni kanso ekyengera ali Edris Senyondi wajjaga maaso go olabire ddala ng'omulabe ne bwalijjaga yesiise amata yakwogera kuwa lisiti y'abalala era olutuuka olunaddako ezo kaadi ezo abo batuveemu nakitende beerawo ng'oli musaale nnyo ku nsonga eyo tetujja kukkiriza bintu byatuleeta twagala mulamwa wa National Unity Platform abakyuse ne bali amangu tukkirize baliire ddala bagende balye fenaffe abali empola tusigale n'abantu mukama wange nsaba oyogere ku bantu b'ekinyerere wano enduulu ennyingi ya president Ibaruka Matayasi duke ekibabo Boluganda omukama mulungi ekiseera kyonna mukadde waffe Father wamu n'abatambizi buli nabo mukadde waffe Supreme Mufti ewumula n'abakwerekeddeko bonna muganda wange era mukwano gwange omulodi w'ekibuga Kampala bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament Honorable Segona Honorable Bagala Mwanyinaze Honorable Kayemba Solo Honorable Katabazi ba mayors ab'ebitiibwa mwenna basebo ne bannyabo mwenna bakungubazi bannaffe mwenna abatuuze n'abaze tukungubagirako mwenna mikwano gyaffe na mwenna balabe baffe abamu bekanze bengambye balabe baffe naye tetusobola kuŋŋaana bwetuti bangi nga tetulinamu balabe ate akaseera ak'okuziika omungereza kayita moment of truth njagala nnyo okubeera ow'amazima mu biseera ebyetagisa amazima basibu ne banyabo wakati mukungubaga tusinkanye leero okwerekera mukadde waffe tukubagiza muganda wange Walukaga omulodi abadde annyaniriza mu buddu nsaba okutegeeza muganda wange omulodi tisiri mugenyi mu buddu ndi waka naye sikubeera bubeezi waka ndi ku kaalo infact ze nyina obbaaniriza nze nakulira awo Matanga ewa jjajjange Hajati Aida Kyosimba Onaanya mwala wa Haji Musa Galyenkanawa era okusooka okulinnya mu kibiina awo Butende amazzi twagashimanga awo mu Kikoma bakojjange bali awo Kamutuuza so ndi mwana wa kuno ate nazaalibwa era kumpi wano nazaalibwa Nkozi mu ddwaliro kitange yali musajja mutuuze wawe Kanoni mu Gomba so kuno ndi kwaffe kitalo nnyo baganda bange olwaliro tulina kwogera bigambo bitendereza mukadde waffe naye ze sammanya personally naye namanya ezadde lye ng'oggyeko erinnya Walukaga okula nga tuliwulira mbasambi b'omupiira bwe nakula ate ne tufuuka bamukwano kuba twasinkana mu kisaawe eky'okuyimba naye ate Walukaga yali wankizo basebo ne banyamo mwemba nabuddu ambasabe mwekubireko mu ngalo si kuwangula kitiibi kikopo kyokka naye buddu ebadde nga yankizo yakudda mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba eno buddu yatuwanga abasajja ab'enkizo ene buddu gye waava omugenzi Amani basudde Semakula era mwenna bayimbi bannange abawandiisi bazanyi bakatemba mumanyi enjawulo basudde gye yalina kyanaku nti generation eyo bwe yagenda tukyalwana okujjuza engatto zaabwe Uganda naddala wano mu Buganda batuwadde nga bayimbi ab'enjawulo njogera bwentyo okuba tulina bayimbi bannaffe wano mpulidde essanyu bwe nnengedde mutabani w'omugenzi Christopher Sebadduka twalina abasajja nga Christopher Sebadduka baalinga basomesa nga tekikwetagisa genda mu ssomero kikwetagisa kubanga bakutumye ku dduuka n'owuliriza akayimba ka Sebadduka ojja kulwayo okudde waka bwekyo